Omwana tudde ku Soul TV era ng'oli eyo omwami boyfriend omukolera ebintu ebingi okola buli kimu okikunya engoye kusatadde n'ogenda n'ozooza okoze buli kimu omukyalo omufumbo kye yandikoze tega amatu. Fifi Jakes nsubuga nino gyongerako mama kibebi kyagwa mu bintu. Fifi Jakes mumanyi nti kati esimu gyakwata rasa gyakwata mbadde mbabuuza bubuuza esimu rasa gyalina Fifi Jakes gyakwata yagijawa omwana ono waliwo relationship etagenda bulungi fenne naku netuluma fe abali close nga tugamba naye Fifi waffe people started judging her not knowing that she was passing through her words a lot omwana ono mulungi kabiyite wange bwats mu gospel oyo mumanyi mubayimbi abakyala yakulat omwana tunga mubuuza nga mugweko mukafunga mumanyi nti G256 tuleeta mboozi zomanyi tuleeta emboozi zogenda okuwulira nawe oyige ng'agamba Dorah I did everything. Nze bantwala ne mu bazadde nenzijanjaba ku taata nenzijanjaba ku maama nenjagala omusajja ne munonyeza emirimu buli kimu nenkikola omusajja nga si mutuufu doing right things for a wrong person. Nagamba naye ate munnange njuzi wano nalindaba ku TV mwana gwe nondaga nga nfumbiddwa mwami Nsubuga. Abantu bo babene bogira lwaki amututte agenda kukola n'abagamba bannange nayagalako ku muntu bwati saafuna mu katono gwendese bwati bagenda kumpisa omusajja yamuwa emmotoka omusajja babingano byogera yamuwa emmotoka essimu yagimwanga kukyala essimu ya bukadde 10 genda oginonyako bagiyita forward bagiyita batya kanzije Fifi Jakes abaana bagamba abawala baba batera okukola ebintu ebitabakwatako mu relationship si mu bufumu mu relationship kanzije. Right, yes, oli ku G256. Have you ever been heartbroken? Wali obaddekawo ne bakumementula naye ate after it all n'owangula ate n'okira nawo omwana aleese ebintu no. Ladies and gentlemen, omukyala gwe nnina she's so beautiful. Mu bayimbi ba gospel bonna be nali ndabyeko ye yakula bino. Ladies and gentlemen, give it up for Fifi Jakes. Oh, welcome aboard. Balabi ba Soul TV, balamuseza nnyo munyala Mukama waffe Yesu Kristo. Manya gange nze Fifi Jakes Nsubuga. Tandike emboozi. Awo olwatuka mwami Nsubuga otyo. Mwami Nsubuga nakyalako mu buweereza bwe obwenateete. Nga ndi under Dr. Kwefukta Ministry. Nali secretary wa Dr. Kwefukta. Mpulira. So Dr. Kwefukta yaddamu okuyita baddamu omwaniriza ku birthday ya mwami Henry Nsubuga ng'ali busy. Natumayo secretary we. Secretary atuuka. So natuuka ne tuconnectinga natandika okunjogereza nansindikira Julie Simbwa. Julie Simbwa ne mugamba si alina okunkwana adde yagamba omwanya ajja nkwane akajanja katatu awo nno nga sinasalawo ddala era ne mugamba ne mugaana but he kept on nga mbuzaako abalindira ba Mukama tebakoowanga nendeetingako nebigaana mpaka wetwatuuka nga ndaba Henry yanjagala ebyaddala. Mwayogera ku byaddala tusooke tugende eri omulabi wa Soul TV akitegere bulungi sooka otubuulire kuliko heartbreak. Heartbreak zitukuza tunyumyeko yo relationship yokka mwami Nsubuga tusonyiwe tugenda nyumyako relationship yokka naye agimanyi kubanga I think your relationship yanfuula omukazi omugumu okusinga nga bwe nnali. Mweyagala nga bana abantu abalala kiki ekyabamenya mwatandika mutya? Omwami oyo yasooka I think yali first love wange. Wanga na round dating nze nakula mama nga ntiisa nga ngamba awo dating awo ba mu kibi. So na rawo. So na dating nga ndi ku campus first year. Omwami ono guild president ekyambogo mpulira. Ate omwami ono nga muganda wa godfather wange. So not godfather, my mentor, one of my mentors. So nga mentor wange yabeeranga bwereere ebiseera naye nga sente aziweereza nze zitwalira abe waabwe mpulira ogenda ogwa ku muntu. So natuukayo nga taata we mulwadde nnyo naye ng'omuvubuka ono yamusitula yamunaaza kyamukolera buli kimu ngamba banaye omuvubuka omuto bw'ati nga ali humble bw'ati. So I think with time natandika okunjogereza naye nga already nalaba ebikolwa bye nenkolaki n'obyagala teyampapira
teyampapira nga bavubuka nti ate jangu kyalireko. He took time, really time kati nabba omutima gwange since nti yali first love. Nze nemposing neyagomba tewalwanako oguze. namwagalirawo ate ndowooza omutima nagumuwa 10 ku 10. Ng'era waatakubye essimu mba hambo nnyo nze ne mukubira. Nga tebinkwatako batakubye nze nga nkuba kubanga omutima gwali guluma nze. So ne tudatingira nno ddala abeewaabwe bonna nga bamanyi myaka ng'ena. Oli oweena tebyawangala ebyono n'omulumya tebyo ne biwangala. Oweena ono I think emyaka ena gyonna gyange gyali gya kukaaba. Sirina lunaku lwenzirawo ne ŋŋamba nti kubanga ne we yakuyitangako nti jangu nkutwaleko ku beach ngayagala kubaako byakola ebitali birungi ku beach nongamba what. So I didn't have mbeerawo ngambe oh my god naye nga ate this memory ebyo tobijjukira. Yes naye nga ate nga saagala bagambe nga njagala nange bagambe ninako boyfriend tagenze waali. I did kubanga abawala abasinga yabawanga enamba yange n'abagamba ndi cousin we since nti ebifaananyi bya family nabeerangamu abwe bajje waka mbeerayo sometimes. So abawala nga bankubira era waliwo eyankubira n'aŋŋamba am I speaking to Fifi? Yes. I'm someone's girlfriend. Yaŋŋamba oli cousin we bulijjo njagala njogereko naawe. Oh my god. Era ne mugamba nti okay, but don't tell my brother that we talk. But trust me, you kept on loving? Yeah. Nga bamaze kukubira essimu? Yeah, baji nkubira naye n'ekikuuma okumala emyezi 6 nga takimanyi nti njogera ne girlfriend. Yeah. Lumu yagenda ebweru, yasooka okugenda ebweru. Tusiibula bulungi nnyo. Then naŋŋamba nkomawo ng'ennaku z'omwezi 12. Abeewaabwe ne bamulinda nange ne mulinda saamulaba. Naye laba omuwala ono wankubira nga wayiseeyo ennaku 4. Naŋŋamba I have a surprise for you. Your brother is here. Namwesimu direct. Namugamba talk to your brother. Yeah, naŋŋamba hi Fifi, how did you get this girl's number? Konze mbwana omubuuze. Kubanga ye bulijjo yankubira. Namugamba wagamba ojja luli naŋŋamba nakomawo tebibula. Ne mugamba naye mubeera kajansi. How come nti oli mu Kampala mu town nga bamwe tebanategeera. Ne nkivaako. Then when he came back nali kimanyi agenda kwedifendinga. Ne mugamba you know what? Naye waka okebere mu mutima gwo ogambe kuno nani gwe njagala and I respect that. But were you ready? I wasn't. Nali nkyogera mind just kumuteka ku pressure ndi mugumu wotukira okunkaabya. Oba amaanyi olaba tonnakaaba. Sabule emboozi. Sikyakaaba ndi musanyu. Amina. Togira nnyo abantu bajja nnyiga bajja kaaba baffe. So ne bajja with the family. Namugamba ago think omwana nankubira ekyo nangamba my brother wankyaye kyuki nengamba sajja wange akomyewo netudambupya era nagumiranga bingi nga waliwo wankubira nangamba Fifi I messed up nakinjagala okugamba nemugamba nangamba nafunisiza omwala olubuto tukoze tutya n'omugamba otya nemugamba okay omuwala nensooka nemugamba let me call you back wabula nali oba musiri oba nali possessed nedda love is blind wanago tobyerabira nemugamba omuwala togamba muwala kujja mu lubuto katumuyambeko nga woli nga nawe muli mutu muyambe obanga tumuyambeko kubanga yaŋŋamba akoze ensobi. Baby chag, have you been bakumenyako ku mutima ojafuna mwami nsubuga we namukuletera nkyawe tutandikirawo ate nono kulencha tugenda kuba tweyongerayo maaso ogamba tugenda komawo kanno tugenda kweyongerayo oyo omwana ayina ebintu byanyumya nga ddala abawala bye tuyita mu church boys can but yagamba tsana gamba yali yekumye banga nyumya lero sibyancha abange kampumulemu kati ni small time